Okay, how nyini wetuli Allen Cruz and of course Mr. Handsome celebrity track for the well nyokubera ngo subscribing ngamwe bali nyokubera nga mutwagala nnyo nabagambye kyangu nnyo enamba eyo gyolaba wansawo ya WhatsApp gyokwata nobanga ate osobola okuba nga osindika ka video wekwate ka video gambe amanya gange bampita Sharita munange ndi Abdabi nje story yasinga okunyumya ku celebrity track yeno tugenda kwa tubugata bu video obwo mu weekend nyinyi tubere nga tububaterayo namwe mubere nga ate mwera bakola mulaba ffe naffe namwe mubere nga mwera bako mutegere nti tubagala nnyo ddala nenga bugenda masobere ngo subscribinga Instagram official Allen Cruz, Facebook Allen Cruz. Ku camera devotion kwali bulungi nnyo oba muyite sa devotion wa Mr List kwali bulungi nnyo kubanga ate ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo. Okay, olunaku olwaleero olunaku lwa kubiri olunaku lwaleero tubadde tulina okubeera ne press conference ya Rema Namakola wali ku Vision Group eya show ye ennaku z'omwezi nga 14 egenda kubeera Valentine omwezi ogujja. Naye no munnange ebintu bya Rema ndowooza omwaka guno bigenda kubaamu amaanyi mangi okitegeera so tubadde tulina okubeera ne press conference ya Rema Namakula tebaddeeyo agisazizaamu tujjukire ezo ennaku z'omwezi nga 14 kuliko ebivulu bisatu kuliko Patrick Dring ayinako ekivulu naye ekyo ekya Africa Laughs olunaku lwennyini kuliko Rude Boy oba bayite P-Square okitegeera oli Rude Boy naye kwali kwolo 14 kuliko Rema Namakula wa mitwalo 10 Rude Boy 2 kitundu oli naye wa Serena Blood kwegamba kiri so tight Valentine's Day gena beera so tight naye nga kwebyo byonna byonna nga tubitadde emabbali lwaki ngezaako okuliiramu ensonga zonna press conference badde ino okubeera ya leero ne press conference tesobodde okubeerawo lwansonga ki munnanga olunaku olwaleero Dr. Hamza oba muyite Hamza Muza ya olunaku olwaleero bamutikidde nga bw'obirabaawo ebifaananyi bamutikidde Rema Namakula teyabulidde bannamawulire yaddobanyegako nti oba munnange husband bagenda kubamutikira naye nange ngafunye mu nkubo ne mbagamba bannange kye mulina okuba nga mukola mulinde ku celebrity track Hamza bamutikidde tujjukire nti musawo wa private parts okitegeera so olunaku olwaleero bamutikidde and ayongeddeko ebitabo okitegeera yali yamala dde okusoma naye of course olunaku olwaleero ayongeddeko so Rema Namakula n'atugamba nti leero mbadde nina okukola press conference naye mbisazizaamu okitegeera so olunaku olwaleero Rema abisazizaamu press conference kiraga kifaananyi nti Rema ebibyo asobola obbisa emabbali n'agenda n'ebya Hamza n'abikulembeza okitegeera tujjuke nti alina akayimba akapya bakayita Kiriya okitegeera so kati ebibye biri Kiriya nga Hamza naye ali Kiriya okitegeera sigala ku celebrity track bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukyakuleetera naye nga ye Dr. Hamza nga bolamba bifaananyawo abadde musanyu ddungi nnyo bamutikidde tujja kuba tumanya mu maaso awo ayinza okuba yasomye ebirala naye nga wow Hamza congratulations ate njagala obategeeza ennaku zino Rema ssebo waaba atambula Hamza abeera ku Gubade mu mmotoka abeeramu newomba temulayo ne mu mmotoka abeeramu yamuwa n'abakuumi kale kwegamba embeera ya Rema gyali mu ndowooza simbi yeeyagaza emikolo gyo kijagendera ddala mu maaso Evelyn Namulonda gyali nnyo Rema Namakula gyali nnyo of course Allen Cruz Mr. Handsome nange nja kufuna ebifaananyi mbibaleetera busimanyi oba tunaayitawo okufuna embeera ye ya vidiyo okuba bannange obukuumi bungi pate bayiseeko babale Allen Cruz gemanya Mr. Handsome gena masobeni ngo subscribing and jibeta celebrity track bajita batya celebrity track tovao sigalawo devotion camera kwali nnyo for now I'm out celebrity track subscribe